bwe twayingirira akalulu ka 2021 2020 yali wa bunkenke nnyo anti covid ekikolera Museveni yamuzanyirawo nnyo paati nnene nnyo. Kati bwe tugendedde mu kalulu kano General Museveni newankubadde abaddenga n'omukisa ebiseera ebisinga obungi nga buli bwe tugenda mu kalulu wabaawo ekimutaasa guno omulundi kirabika kibuze era batandise okukomyawo ebiboozi ebyabayeekera era woowulirira bino munnange nga batutegeezezza dda nti waliwo abajambula ababadde babagalidde emmundu nga balumbye Kaseese barracks ne bagikuba n'ebundi bujjo miles nga 8 kilometers nga 8 okuva e Kaseese mbu nayo munnange bwe batyo ne bakyankalanyayo ne bakubayo. Kakati ebyo byonna ng'omuntu yeebuuza lwaki biriwo kaseera kano nga Robert Kyagulanyi Ssentamu anaatera okugenda mu regioni eyo. Jjukira nti bwe yali ehoyima abaayo aba NRM bamwasimula bugulu, mwalaba Robinah Nabbanja Prime Minister nga ayogera ebitakwatagana n'atuuka n'okusitula ennyonyi helicopter n'agitwalayo. Kakati okusinziira munnange ku mbeera eriwo nti abali mu Ankole region balabika batidde nnyo ne sayidi z'e Kaseese eyo kubanga jjukira nti eyo region yakulwanira NRM ebbanga lyonna ebadde ng'ejja egyesimbamu naye nga muganda wange bagiyisa bubi nnyo. Kati embeera ya bunkenke balandise okukomyawo ebiboozi bya ADF naye ebiboozi ebyo nga bikadde nnyo bannayuganda tebabibaayinga tebabigulirako ddala. Mujjukira kaseera kali mu first phase Goodwin we yatambula Uganda yonna alyoka agende eruweero awanda omuliro we yatutegeereza nti Museveni ayagala tusibako kitabanyi kye kiwaddanga. Mujjukira bulungi nnyo mu kaseera ako bomu baazitegulula nga bwe bazitega bwe bategulula kwegamba nga kyebaagala kye basooka oba basooka kutega ne bategulula oba basooka kutegulula ne batega kwegamba byonna byali bibakolera vice versa. Basobola okutega ne bategulula, basobola okutegulula ne batega. Kakati munnange ogwo omulundi baategulula bomu nnyingi era baatega nnyingi nnyo naye akabali tekaakwata. Guno omulundi munnange embu abajambula b'emmundu basazeko ekitundu ekyo era bwe batyo basazeewo ne bategeeza abantu nti baali badde babeera indo babeera munda mu mayumba tebavaayo. Banaatera okubeera nga badikirayenga ekitundu ekyo okugamba nti kino ekitundu munnange tekisoboka. Kati n'olwensonga ekyo twaterayo kampeyini olw'okutaasa abantu wayinza okubaayo obunkenke bw'omutujju naye binaakola tebigenda kubeera nga bikola kubanga bwe bati Kyagulanyi Ssentamu ezimu ku strategy zaleese ez'okampeyininga ne waaba taliiwo. Tulabye mukono wano ng'akampeyininga nga Lubongoya amutadde ku live nga gyali ayimirizaamuko ku kampeyini katono gyali ate n'ayogera n'ab'emukono n'amaliriza n'adda ku baabaddeko wabula yonna gy'abeera ali olabira ddala ng'abantu bamuwa amatu. Bwe singa otunuulira ku zoom in ze bakola eza kamera nga bazuumize in ojja kulaba nga abavubuka abantu bonna bawuliriza butereevu by'ayogera era nga bamuwa amatu. Kakati ebyo munnange biyinza okuba nga tebitambula bulungi nnyo ku sayidi ya NRM, sayidi ya General Museveni tebitambula bulungi nnyo. Kati baagala oteekawo bunkenke. Nakuwaddeko ku mboozi ya Kongaawo nsuubira okuba nga eyinza okuba escape route eya General Museveni era abantu abo balina okubeera nga baprotectingawo nnyo era abayeekera baawo bonna muhoozi mikwano gye bajja nabo ne kampani bamusisinkana. Kale ezimu ku strategy za Bobi Wine nga tunaba okubeera nga tweyongerayo z'ez'okubeera ng'asobola n'okwogera n'abantu ku ssimu wano ku ssimu bw'ati n'ayogera nabo
era ne bamuwulira bulungi nnyo n'engalo ne bakuba ne bakakasa nti ye pulezidenti waffe nga bwe yakoze emukono. Bannange abantu b'emukono mwasibe mutya nno? Nze Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine people power. Bannange mbasindikira buno obubaka nga nsinziira mu kitundu kye bayita Kabongo. Ogambulaba akakasonda waggulu ddala akalinga effumu ku Uganda. Awo wennyini nno wendi ne bannange twazze wano naffe kutambuza njiri ya protest vote. Abantu message etusinga power era namwe gyenjagala power ya protest vote kitege 7 akutte mu byoma wani bigeza kaluluka kuba kaluluka kwekalakasa mulaba ekiri e Tanzania bali babafufugaza naye abantu webenyanyamula musobola okwekolamu omulimu kyekiri e Tanzania kyekiri e Cameroon. Ensonga lwaki tutambula ebitundu byeno byonna yonna tusinga kubuulira njiri ya bwegasi twegatte ffenna nga generation ng'Abannayuganda oba ggwanga ki oba ddiini ki tusobole okusindikiriza Mwami Museveni naye tukozesa kano akalulu era tubakunga mwenna mukanoonye munyonyola abantu batutegeere abantu beegatte mukanoonye abantu mubakunge baveeyo balonde mukakuume temuvaawo mukimanyi ne bagezaako okabba tukalwanire ku Burundi guno tujja kalwanirira okuva mu bitundu byonna bya Uganda okuva eno mu north okuva mu west okuva mu east naawe wennyini e Buganda. So mutambuze message eno abaana ba NUP mutambuze message ey'obumu era abantu mubagambe tulonda umbrella awali umbrella we batikinga mbakubiriza mwenna musigale ku bakandidate ab'ekibiina tetulina independent yena gwe twendosinze tetulina independent yena okusingise era basaba mwenna mubeere ne bakandidate b'ekibiina mubawa amaanyi gonna mubawagire kuba abo betugenda nabo mu gavumenti empya. Yes n'abalala tujja kukolagana nabo naye betulinako control betukkirizganyiza nabo beebo ebyo bannange muneke nange mbuzekwa alakarane okubanya mu ngalo bannange olwa pulezidenti obubaka bwatuwadde muwulira abadde ng'akyayogera abeera ab'ekkalamoja ne bamusalako kaakati mukimanyi bulungi pulezidenti akola ki very soon agenda kubeera wano ekyokukola kigenda kibagamba kubanga mukimanyi bulungi nnyo pulezidenti alina okubeera wano kaakati kigenda babuulira disitulikiti ekyakutte akati naye abamukono njagala mumenye rekodi zonna ma babeera mumenya rekodi mu districts ezipostinze oba ezikyaziza pulezidenti waffe mu kalulu kano winofaayo ne mukola statement naye ate mwe mbeesiga kubanga tubadde tukiraba nga mukikola buli lunaku mwebale nnyo okumpuliriza kakati munnange oyo Bobi Wine unstoppable Bobi Wine unstoppable va ku bino ebyabebe ekkulu byatambula n'ebiddole n'ekimotoka ekijjudde ebyuma kitreera n'aba bodaboda abayambaza ze elementi va ku ebyo naye kati twogera ku Bobi Wine amunye Uganda yonna nti ne bw'aba katugeze ali eri Kabongo asobola okubeera ng'ate ali mukono ng'akampeyiniga butereevu era abantu baayo n'ayogerezeganya nabo butereevu n'ayogerezeganya nabo kakati munnange omuntu oyo tetumanyi buno omulundi ani yamuwa campaign strategy yazze nayo campaign strategy nnungi nnyo era nga eri effective abantu bagitegedde bulungi nnyo ekisooka asobodde okugatta Uganda kasokedde lubanga lwa Mindi Northern Uganda n'ebeera ng'ekwatagana bulungi nnyo n'ebitundu ebirala ne bagezaako okubeera nga babiyingizaamu kabaka ogezaako okwegeraageranya ku kabaka ogezaako okukola bwoti abantu ne babikuba nabyeko butambi nga balabula Abaganda nti tetwagala kutabiikiriza kabaka mu bino kubanga kabaka wammwe mu Buganda eno ewaffe gye tuli
naye mutuleke kubanga ffe tumulabira mu kifaananyi kya Uganda yonna ng'abantu bwebawagamba kubanga ekyo baadde bagezaako nnyo okukikola era baatandika na bifaananyi abantu bye batwala ku mikolo nti Bobi Wine agezaako okwegulumiza gy'obeera yalagira abantu batwala ebifaananyi ku mikolo nti bwe batwala ekya Buganda n'ekya Kabaka n'ekya Bobi Wine naye agezaako okwegulumiza bwe yegezaako geraageranya ku Kabaka abantu be bakikola Bobi Wine si yakikola ate era tujja kugaana abantu kukola kye baagala nalabyeko ku mukolo ogumu ng'abantu batyekebula amazina nga bayizinira ku Bobi naye nga gwakwanjula kakati munange ebintu ebifaanaganako bwe bityo byo biva ku mutima gw'abantu bwe ne bwogezaako okukugira abantu okukola kino okukola kiri sebo abantu babeera bakukkiriza kye bayita amasannyalaze Bobi Wine this time approvinze okubeera unstoppable naye kati nga tugenda mwankole batandise obubadde abayekera batandise okusalako onoogenda okulira bbomu zikoze zitya naye ekyo kigenda kutaasa kubanga weewunya UPDF ebadde ekkonga ebbanga ddene naye abayekera basasobola okusaala ebajjeno kati ekolayo ki bweba esobola okugenda okulumbagana ebibinja by'abayekera biri kubanga tubadde nga tulabanga egenda mbu okulwanagana n'abayekera byegamba abatta abantu enkumu kyokka ate mission eyagitwala kuba yatugamba nti mission eyagitwala kumpi aba ADF bamazeewo mukati nebakana n'ebirala ate essaawa eno mbw aba ADF basaze okuva e Congo bazze e Uganda newankubadde tebannaba kubeera nga bakonfaminga nti ADF naye ndowooza gye baagala okubeera nga bakikubira kyonna kyekiri bagezaako okuteekawo obunkenke okulaga nti Uganda kati eri ku bunkenke bannange obutujju naye byonna tebikola byonna munnange tebigenda kutaasa nsuubira bayinza okuba bayinza okugaana Bobi Wine tebakubayo campaign kubanga embeera ya bunkenke abantu tebalina gatambula bayinza okutegaza ebbomu naye kale munnange ekirungi ensi ebalaba ate abantu bategedde bulungi nnyo ekigenda mu maaso obubadde tebugenda kubeera nga bukola